Farouk Matovu y'omu ku bavuzi abasoba 20 abasibudde akawungezi kaleero okwetaba mu mpaka za Afrika kwetu ez'omwaka guno. Empaka z'omwaka guno zigenda kuvugibwa mu disitulikiti mukaaga ez'obuvanjuba bwa Uganda okuva enkya ng'ennaku z'omwezi 5 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 8. Farouk Matovu nga yawangula empaka z'omwaka ogwedde agamba ekigendererwa kye kyakuwangula empaka zino yegatte ku Nasa Kirunda ng'abavuzi abakawangula empaka zino emirundi 2. Ngezezzaako okulaba nga ngiteeka mu mbeera nange etanswaze n'okuswaza abawagizi bange mu mbeera mu kikwataganye n'okuwangula. Martin Mugara, minisita omubeezi w'obulambuzi wano munda mu ggwanga, yasibudde abavuzi bano era ne yeebaza olukiiko olutegeeza empaka zino olw'okuzitandikawo. Era tweyamye okwongera obubasapootinga mu maaso eyo mu editions endala ezijja okulaba nga ekintu kino kyeyongera obunene n'okukubiriza Bannayuganda bafune ku budde balambule ebifo bino. Ekirungi eno nayo competition. Twagazisa abantu okulambula eggwanga lyabwe. Tekikola makulu okubanga oli mu Kampala n'olowooza mbu Uganda ogimanyi olw'okuba wagenze okuziika n'osiikirako munne Masaka. Tukugamba tambula olambule ensi yo onyumirwe omanye ebirungi ebiriwo. Omuzungu si yajja okujja okunyumiza ebiri ewammwe. Guno omuwundi gwakutano ng'empaka zino ziteekebwa era zigenda kubeera mu disitulikiti okuli Jinja, Bugiri, Kapuchulwa, Moroto ne disitulikiti endala. Ate abazannyi abasoba mu 9 beetaba empaka za veteran tournament ez'omwaka guno eziteekeddwa ku Kampala Club. Bano bavuganyiza emizannyo okuli tennis, badminton, squash, omweso n'emizannyo emirala. Pauline Gwahayo, omutandisi w'empaka zino, yeebazizza bannabyemizannyo bonna abazze mbungi okwetaba mu mpaka zino. People participated of all ages from 45 ladies and 50 men, and they have enjoyed, and we got sponsors for this. We didn't have to spend a lot. Guno omuwundi gwa 26 empaka zino zizannyibwa nga zatandika mu mwaka ogwa 1996.